blogger bagamba tusabiriza nnyo tuteekewo fallback position tuteekewo ekintu bantu batuwe buwi mirimu kuba omuntu asobola olemu kuwa emitwalo 2 naye ate n'akuwa omulimu gwa bukadde 4 ekintu kyonna nga kiri mu construction era bagiyita comba construction nga bye tukola up to now obaddeko naye olunaku lwejjo nabaddeko naye era nasimbye okwogerezeganya naye essaawa nga emu kuba twabadde tulina akalimu ke tuli mu kukola quotation ke twabadde tubala saidi z'ebukese eyo kati nabadde ate ŋŋendayo genda okabala we bankubiridde last moments n'omugenzi zoba otugambako zaabadde zitya zaabadde no mu ngeri bya bulijjo kuba kino twaba tetukisuubira ng'embeera yaffe ya bulijjo nti twasinkanye ne twogerezeganya muganda wange ebintu nga bitukuttekuttemu naye tusaze tutya okulaba nga tufuna emirimu nti kale bino tugenda kwongeramu amaanyi mu marketing wano ne wali naye wakyaliwo akalimu kano gendayo okakwate gendayo okole quotation tulabe nga tukafuna tukakole bagamba nnyo nti abantu bwe batera okwogera ezimu ku statements zoyinza okuzza nga mazova kale yagamba ekigambo bwe kiti onaye moment onoba statement yonna gyojjukira mu Isma Olaxes ng'ekwata mu mbeera eyo nina statement nga 2-3 yaŋŋambako olunaku lumu nti ekiseera no kigenda tuuka bagenda kunsiba ŋŋende Luzira mbeera eyo osigaze kampani nga bwogidukanya nga ndabanga ebyokusaaga olala yaŋŋamba waliwo ensonga ze yayogerako ebya airport ebyaliwo mu ggwanga buli muntu yabyogerako ne bamuthreatening oba wawulyako odi eyo nga bamugamba byesonyiwe bino nawe muganda wange basobola okunzita naye kasaba nabo nga banzitidde ku mazima kanawe okkiriza nti Isma afiiridde ku mazima era awumula emirembe nzikiriza nti afiiridde ku mazima kubanga Isma abaddenga ku neutral grounds nga tali biased nga alina pate mwabadde ali buli muntu yenna agimanyi naye nga neweebanga abapate ye yennyini be balina ensobi gye bakoze ng'abagambako weebeera nga pate ndala ng'abagambako omuntu ow'amazima ng'oyo bogenda mujjawo ateekubira nti olw'okuba ye wa pate gundi nti eyo tagyogerako ate abo babadde asinga n'okugambako nga balina bye bakoze ebikyamu kati gwe nga bwogenda kusinga mumusubwako ki ekisooka Isma ngenda otandika okukolagana naye nga namwegomba ddanga buloga nga mwagala ne tutandika okukolagana ne tufuuka baluganda byayogera byokka byokka nga binyumira ekisooka yasooka nanjigiriza okukeera nali sikeera nnyo naye akola live ssaawa nga 12 nga njibeerako buli lunaku ekyo nga kibeeraawo lwaki njibeerako nga munyumirwa ekyokubiri tubadde tukola emirimu gyaffe nga tuzimba kampani ebadde startup company aleeta bakilayanti mbaleeta mulimu abantu ababadde abajja nga bajja ku lulwe abayinza obutadda ng'ekyo kigenda ku affectinga kampani nange ng'omuntu naye byonna tewali kyakola ebigambo beebyo